Wero omukaka. Kabadde bamusaba nnyo voice note. Nedda ye Master Safe mu voice note nnyo. Basozi tuteera nazo netuziwulira. Baba musse. Master Safe addeyo ko bano omukyala. Myaka ana batalina. Abalina n'abaana. Nina udde Master. Abaana be babajjeko amasimu. Master Safe badde akola cake. Where does muyigiriza ku bake? Oba ate omanya I think sugar essimu wangu. I'm going to come to sleep off. Nidako. Yadayagana sleep over. Ne cake ziba za kiro. Fe twazikolanga anti wangu ne mutundu. By the cake naddala icing. Anyuma nnyo ekiro. Nekisa ategedde Uncle Senfuma. Opira nga bubadde bungi. Anti buyulika. Duplicate mungi ku market. Opira bubadde bungi ko. Duplicate mungi ku market. Anti jukira sleep over. Wani we sleep over. Obudde obulala we yandi bufunidde. Mane yazina bonjuka musayi na munusu 10 kubupira. Nze yabadde amuleetedde anti yadamu gambye kati ze nandigizeemu kanzije nazo. Abadde yazimuleetedde. Nina mungi obupiira obwo. Abaana baffe ab'obwana nabo balimba 10. Yabadde yeetaaga sleep over olu10. Master Safe adasigazzaamu 10 olwo bulijjo addamu wammeka. Oba zonna aziguzeemu obupiira. Wammeka ye gwatira okumbuulira. Sitera nnyo bumanya. Wasemba ddyo bugula. Nasemba bugaba. Tobugulangako? Nasemba bugaba obwa Uganda Cares. Kata Master Safe Marize nakuje namukwatiddeko. Bali tebwabadde buno bwa pink. Buno ba stage za border. Sibwe buno butugaba abo Uganda Cares. Sibwe bwe badde bwa bulu shize yaguze buki? Bambi yaguze bugule. Wasende zonna zimalidde mu bupiira. Omanyi pain ebeera wongo ogula akapiira n'otakakozesa. Babu muddizo baba buyuziza. Police. Ate kizibiti. Tebatyobola batyo. Nezo ogwo musango ngusinga. Otya. Bwotuukayo. Bwentuuka. Obadde okimye kimmaka. G'omwana. Obupiira bakisibwange. Tebuntuuka. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nnassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Official najo sinziro kubanga tutulaba subscribing ku mukutu guno okusobola kubanga tofuna videos ezifaanagana bwezi timugamba mutya nno mmwe abatulaba confident muli bulungi kali bannaffe abannana Herbal Mouthwash kafaanana bwe kati akacupa kano gendo berenga atoka nonye rudda ne rudda mu mbirizi zibagamba mulimu ekigambo nana wansi wali ekigambo nana amanyo gakuluma gavaamu ekisu gavaamu musaayi boli ebinyogogo bebyokya gatusanyalala n'ebirala bingi nnyo vices amanyogo gye galina nana Herbal Mouthwash mu drug shop ne supermarkets mwekali gwalive bweru weggwanga ng'otuma muntu mugamba akakuleetere kali bane mwabaga okutambulako nina conferences wano mwenjagala okukulagirira obeere ng'otambulako naffe nina conferences 3 emu eri mu mwezi gugenda kubeera gwa September endala eri mu mwezi gwa October endala eri mu May conferences 3 kakati conference ya May yo bagiyita International Summit on Mental Health and Disability tuli ku final touches nayo solo banoonyako okusobola kubanga ate omanya engeri gy'osobola okubanga ofunamu invitation egenda beera wanaku z'emyezi 3 mpaka kunaku z'emyezi 5 osobola okubanga ate obeetaaga obanoonyako invite ku dollars genda Canadian dollars genda beera 5 gwe ava mu Uganda oba ava mu nsi etali Canada
osobola kubanga ate obafuna then go Canada jasaswadwa zijja beera 2 yeyo International Summit on Mental Health and Disability 2024 kakati tulina Global Youth Business Forum and Expo eyo nayo jeri eri omwezi ogwa October nayo osobola kubanga ate ogyetabamu nobeeranga ate ogenda n'otambulako n'ogenda e Canada. Then tuyina endala bagiyita substance abuse, addiction, suicide and mental resilience. Nayogedde conference 3 kati nakayogerako 2 nnyo malayo yakusatu. No njagala ba client bazitegeere bagondi bazitegeere benzisomera. Kakati eno esemba egala 20 paka 22 September osala nayo kubanga ate ogigendamu kubeeranga ate otambulamuko. Kakati ene ya substance ne addiction osolobanga ate ofuna invitation ku $403 ate gwayagala okuwolesa jasaswadwa zijja $520 Canadian ngova oli Canada awo jasaswadwa zijja $200. Kale kati nagamba conferences zino kisinzira ku kiki kyosinga okukola kati gwe ubanga oli mu bya counseling ebyo kulwanisa biragala nga bye line mwotambulira kikwanguyira nyo obogenda okuapplying okufuna visa n'ogenda mweno gwe webyo obusuubuzi Global Youth Business Forum nayo osobola kubanga atogigendamu. Kale osobola olondako emukuzo kale ku squeeze back soko olondako namba no contactinga abo bennyini tene basobola okwiranga ati bakuwa details nkwaniriza olunaku olwaleero yonna gy'osinzira okubanga ate otulaba webale kubanga ate otwegasseeko yonna gy'osinzira okubanga olaba webale nnyo webalire ddala oyambadde akakala kenjagala onyumye kati kennyumye okoze osaze olubuto kennyumye okoze otya kuki tomanya oyinza okubeera nga badde nga ndyawo kale kala zange just zezakulemesa naye nga sobola nakowa ekintu ekyabwaga kinnumamu oli bro kimpisaamu anti bubi nkiriwa ne bali obubagobakubagamba olaba ne Shamimu amugobe bwati abeera naye kati nze nakumanyiira nkulabanga bro oba oli awo lumu ng'omutima gwange gujjira kati ng'olinawo olagana mi musokoje n'ekintu kimbadde ku mutima okumala ebbanga ddene naye nga njagala kigga awo n'otudde mu maaso era nkuwa amaaso kuba mba manyi kyogenda okuŋŋamba kya bulijjo Shamimu nkwagala nange nkwagala oli musiru ati ate mbadde sikwagala tuyinza okukola lino ebbanga lyonna nga sikwagala kati awo oba mmazeeyo tuba tuweddeyo hayi tuba tulagawa gwenze naye tetusobola kuba na lugendo luonna omanyi ebintu bya Katonda obimanyi nedda bannange nze naye tetuyinza kuba na future olwedde tuli mu future fenna olwedde tuli mu future kugina emimwa gye tulina abaana tuzaale nga bayinaki tuyinza okwetwala asobola okutwala mu bulamu bwensi waliwo ayinza okukutwala n'akusinga okwogera sisuubira era manya akwesonye bwesonyi enkubuulira naye ng'ogamba otya sigamba ndi bulala ndi luno wasinze ku kitooke nga tonnagenda kunna sinnasimba kitooke naye ndabye ababisimba bali akitiivu naye nno gye babisimbira balowooza abakungu banaayitayo nedda enkola yabadde yakusimba buli wolaba ki ekinnya tukuba ebifaananyi tuteeke ku Twitter olunaku olwo lwendabye gavumenti ewa ekitiibwa obuntu obutono obwo gavumenti ekuuma ebinnya byayo butiribiri buli mwosanga ekinnya oba wakakigwamu booti n'olaba abasirikale babiri emabbali anti bamanya muyinza otuteekawo wala abasirikale babiri nga mutima bunidde bagamba naye Uganda enyuma luno ate ye 224 sofa tuli bulungi sofa so good yo vibe weri mu ggwanga naye kakali abasimba ebinnya bakozeemu ensobi kati bali babisimba kiro nange bwinda bulwaki babisimba misana lwe banaabakwata obisimba kiro mukira ku makyanga amakubo gonna gajjudde ensuku nga balaba olusuku ate bandifunyeyoko nebiriko ku matooke nebaga kino ekinyanga kiruddewo ntooke lyamulisa nomulisa waliwo ekyakye muyinza okujja nga buliwo nga bunyanya ne mujja ne muteekawo ebimuli ne pasipala kwegamba tukoleka pasipala mungemmotoka ziyita mu pasipala Uganda kinyuma mubyokusaaga Uganda bannaye naye nga byebyo abaana naye nga abaana basimbye ebitooke mbalabyeko binyumye nno naye ndabanga n'enguudo ezimu we zaayita wakyamu wali wagwana bbeerawo nsuku ate nno ekisesa
abe mmotoka babiwe kitiibwa tebabitomera anyigiriza naite mabbali natalinya kitooke kya musajja kati naye bw'olinnyayo kitooke nga omusirikale yakisimbyewo anti bayinza okukukwata kati oba olina okwegendereza talinya kitooke ky'abaana naye anangize nategedde nti gavumenti yaffe esobola okukola naye waliwo obuntu bwe bwasiize nga tebwanyumye bulungi oba langi yadde awedde ono tubeeredde mu nnaamu nalabye minisita wa Kampala aliwa ajja tumiisa Misa Kabanda yoyo minisita wa Kampala bannanga akoze omulimu bambi basimbye ebimuli ne basimba pasipalamu naye ng'atwala obudde najja n'amutunulako n'agenda n'amukwatako n'amubuuza oli bulungi onywedde ku mazzi abagenyi baleme kusanga ng'oli bubi lwakuba wali ensambya maama Misa Kabanda ebisansa bye mwataddewo bikaze anti baleese bikulu abaana tebafikiridde bulungi oba bafuneyo gundi ebimotoka by'amazzi bibeerewo nga bifukirira yes bano bayagadde okulaga omanyi omuntu akola ekintu naye nayagala okulaga kibaddewo singa addewo obusobozi nti nno tugambe bagalage nti Uganda eriko green n'ebintu gy'ebibala kati abantu basigule omuti gw'omuyembe omulamba bagusimbe ewalala bakoze naye byonna nga nagisi kuba bwedda balina bye basiigasiiga basiiga obuwaiti bwabwe ne bbulaaka ku nguudo naye nga langi teyanoze bulungi oba mwatabuddemu amazzi mangi nga bannayuganda twesunze okuyita mu muddo ogwo gwe mwakasimba nga naamu awedde eyiye tujja guyita nagukuuma paka awo Uganda weyasigalize yenjawo ala bannayuganda tebamanyi nti ogwo muddo batolina guyitamu ebyo tebabitegeera kuba tebabiraba alaba wabaddengawo babiraba ne bannayuganda bonna n'aba gavumenti bali ku opposition oyinza nosanga ne minisita jamu amukutte motoka n'agiyisa omwo nedda jamu yatukwatirangako awo ku guuni ku kya Serena nga abaana baziwutawo batebazizza banyini babiyitamu era be bagenda osooka olinnya ebyo bigundigondi bya bimulimuli bye basimbye naye omuli obumu oba bwabadde bwalayisimu simanyi yakute contract ya bimuli ebimuli birimu bbeeyi birimu ebbeeyi waliwo ekifo amangu waliwo n'ekijja okukula kati waliwo obumu nabulabe nga ebiwuka bibulumye simanyi oba nabyo byafunye accountability naye obuzibu twafunye abantu kigambo nnaamu olaba kyogamu yabeerawo abantu baali bamanyi kyogamu kale ati ngo manyi queen naye ekizibu nnaamu kitegeeza ki it is non allied movement kyeki ala wali obuzibu naye nga kyemmanyi nti ge mawanga agagamba nti sima we don't subscribe to America we don't subscribe to Russia fe tuli awo kati lwaki bazze naffe we don't subscribe of course nzo bazze kutuula naye ogenda nogenda kusukya onobuuza omuntu olaba ababoda bano bulijjo bemmanyi okuba naye kuba be batera otuwa olugamba kyaganyemu osanga waboda nombuuza ekigambo nnaamu wakitegedde wa sinabitegera bulungi bunaamu bamusomesanga nga tusoma gwe wamusoma twabisomako simujjukira musoma oba obwongo buyingiddemu nnyo ssente kati ate oyo yagendako ku ssomero tubijjukira ebyo twabisomako ebyannaamu ebyo twabisomanga waliwo eyakiŋŋambye mbuko tojjukira twasomako ebyannaamu ne mugayi mu kiraasi ki sibijjukira eyava sweit mu kyalo nga atuuze kwanza ezijjukidde abaside police kati gwe ate oli bubi owa apaside mba ndi bubi kati osanga yava straight mu kyalo nga talinaako books yadde ompuuza nnaamu tabitegera nabbitegera aba basimba bimulinga agamba bane gavumenti eriko ekola oyo agamba nnaye nakati oba oyo omukyala ye namusisi oba ye namute namubiru naye bannanga obunkenke bubaddewo ku badelegates ate nga bukyali emmotoka zonna bazijjeeyo ne bajjayo waliyo zino waliwo abadde enzija ejjo n'ensanga digidigi ezo nga zivuga buvuzi oba zabadde zigenda kima badelegates ne baŋŋamba mbu eyo simanya protocol kyokka naye ate muzijja lwa protocol nga tetunanenya nnyo gavumenti enkola ya gavumenti yenkola yaffe ey'abaddugavu abagenyi lwe banajja netulongoose ennyumba tulongoose era gavumenti ginenya empola kyekituufu abagenyi lwe bajja lwe mugamba mukuute ebidomola obutambalo mubujjeko mubwoze lwe munywa ku mata kati mbuno gavumenti ekoledde ddala African culture maama wakukema ku lunaku lw'abagenyi lukama baali serious naga mwenna munaabe ku ssaawa 5 mutudde muli wabweru waliwo abagenyi bakoze eki dani mukola kyawo wabweru mama tubadde tuzanya mugenda mulabe TV emisana
Nenge ejo gyali migo gyawaka. Naye kyakikola lw'abagenyi. Bamanye nti n'abaana bano tebatambula nnyo. Tebatambula nnyo, balaba emisana babeera ku TV. Onomugenyi adde yagambe nagenze wa Simon ng'abaana b'emisana tebazunga. Baba ku TV. Waliwo abadelegates bensanze bayisaawo awo nga ku mukwano. Nengamba lwaki tebasaamu ku ndabirwamu. Ne bawulira ku buwoowo obuli e Kampala. By the way, waliwo nange wembadde mpita olabye makerera awo ng'ova ku gundi awo. Ku saapola awo. Si nkuba engeri gye mpunyizzaawo si mukoka. Ki? Simanyi naye si mukoka. Badelegates banayitayokko. Kuba n'emmotoka ze baabawadde oba ziwulira ebinnya sikirowooza. Sikirowooza. Ne bayika tebabaganya zeka zirina tinted. Tebalaba bwe ebintu byendayo ku nkola ya nnaamu. Ne ngamba nti singa Uganda bade tukola bagenyi. Jjo manyi nti kyatutwalidde eddakiika nga 5 ku nkulungo y'ekibuye. Dakiika ngezo. Mujjamu essaawa nga 2 kitundu. Manyi kitegeeza. Mwanga lwaki mwayaguye okwa. Anga tebakola system okulimitinga flow y'emmotoka bagikola. Emmotoka bayinza ziyimirizanga wali basiiga. Bali mu kusiiga. Alina biramu za black abanaalaba kinaawe. Neera twafunyeemu kale lwakwa nti birabika obutawangaala naye kale katunyumirwe ku bimuli. Tunyumirwemukko bagenda Dibbo. Bakyali mpaka 25. Kubanga nti nonnaamu bwaggwa atwala G77. Yaani ate G77. Nawe olukuŋŋaana lulala. Ate lwano abalaba sipiika lwaggwa. Olwo lwe lwasooka. Nga tuli busy. Nnyo. Kati bwe bamala okugenda kati naffe tubane twegwise ku bifaananyi ebimuli ebyo nga tebinnaggwaawo. Nze era nina bwe nalabye wengenda okwekwisiriza ekifaananyi kyange. Nzijukire ennaamu. Twagala okwebaza minisita taata eyatuwadde ku magezi okuseka buli kaseera. Weebale nnyo weebalire ddala. Ekiri ku Salama Road mu Nnyonyo Gaba Road manyi ekiriyo. Bangambye oyita ku musirikale ng'ozimba gatanya ebyo. Simanyi oyina stress zo za ssente. Okakana oli mu kkomera. Wakigwe bali banyevu. Afande sina kyakulya lwaki oyita kuno. Gwe sinika mannyo tambule. Gaba Road omutambulako oli bwoti. Kaniga oli yatatambula ku ba 7 CD. Omaye bayina ennyimba ez'okuyimba nga baseka. Tugenda. Naye minisita abadde ki? Kuba abadde nga agamba nti kale tukimanye ennaku muyina nnyingi. Naye tuleme kulaga bagenyi alinganga musajja abadde nga kubeeka kibooko. N'amanya nti abeewa mwe banaakyala. N'akugamba tolaga nnyo nsi nti ato nakkubye. Omaye ekitegeeza okuseka nga tolina kikusesa. Okitegeera. Alinga atugamba nti museke. Wadde tukimanyi nti embeera gye tubayisaamu mbi naye museke. Tukimanyi temuli bulungi. Tukimanyi naffe tubakinya naye museke. Era nze singa mbadde president oyo singa mmuggyako. Kubanga obanga agamba abantu nti mbayisa bubi naye baseke. Bobi Wine temuseka bamma. Munyige. Kati tuli wakati tetumanyi kyakuzzaako. Nedda nze kye nasazeewo kiriwo eki paati emu eseke paati endala enyiige bonna tetwagala bava bonna bannaffe bonna bannayuganda bannaffe. Kuba woonyiigira oba opposition. Nale muyinza okukwata n'ekamba mweyemu abagala okwekalakaasa. Kati ate bw'oseka abannupu bagamba mutuvuddemu nga tefena tuli ku struggle. Kati olina okubanga you balance the boat. Oyina okuloka nga tonyiiga nnyo. Toseka nnyo. Abasirikale bali ku kkubo. Banoonya banyiiza aba opposition. Banoonya bagala kwekalakaasa nti bakuteeka bekalakaasa bagala treason. Ogwo musango bagwa treason. Ate bw'oseka osobola okugwa mu bayaaye. Mwe muntu tulyamu olukwe tuli eno tubonaabona tuli mu struggle. Muli eno musinika mannyo nsinika ki. Kati bonna obbasanyusa. You balance the boat. Akali kati oyina otambulira nga ali mu bulumi. Andi obulumi toza manyi obonyezo. Yaga aseka anyize. Kati tebaga mumuleke tasalawo. Mugeto oyita neno oyita. Ne kake saategedde. Ninga kitubera ku bunkeke w'ekike kyagulu webutya bana Uganda tuba tuleseewa. Tuba tufugiddwa wano mu ggwanga. Tufugiddwa atabuminyo. Toseka munyiige toseka. Nze ngendo gamba bana bange nga bakula. Temwesunga nnyo obukulu teri nnyo makulu. Nze bwe nakuliranga nga kinjagala nkule neefuge. Ne ku myaka gino bange nagiddwa okuseka. Ate kwa mpaka.
abamu fe twasangiddwa nga amakubo tulina okugayitako Munyonyo Road tanga tulina dita kyateeka okuyita ku Munyonyo Road kyateeka okubanga ebifo ebimu olina biyitako olina biyingiramu nga Serena ate toyinza yingira ng'onyiize kati n'abakazi bitwagala obbawa amagezi baawo nga tasekaaseka bafuna yaakayiso akaki womulaba anyiize ngoma omusirikale amunekeringa agamba what a big smile yeah I love hey Uganda bannange atali Uganda simanyi kikyaliko kisa neka saa tegedde kati kyani kyaganyaga bitwakuleki tunyiige ate tubakuleki bakuba ekizibu ne betunyiiga aba delegates batulaba kati kyabaddewo twekubye babifaananyi nga tunyiize bisaculatinge yatugambye tubalabise kati mukutugamba tubalabise nga either tuyina kubalaba nga emotoka egenda tugera nga abasirikale tebalani tubagamba mukisowansi tutya balina security mbalabyeko security muyinza nokuba muli nabo mu jaamu naye security kipupwa nkyataakoze eki teyatuwadde bukodyo buddako tosobola wandiika kipapula kuba okiwandiika gubayinza n'okutwala kalaba nti ekipapula banakiraba oba tunyiige ffenna tukole gundi aba eri crying festival tukole gundi annoying festival agiyita batya okunyiiga bakugamba bati I'm mad at you naye toyina olinga nzeera njagala tufaanagane tunyiige twepositinge abannaamu babeera ku online tugende ku sign language sign language kyangu nnyo ati ogenda gimulaga otya bali mu tinted cars batambulira nedda tinted car wabweru gwewabweru gwatalaba ali muki abandaba abakulaba kati bwenkikola anti jukira buli wamu waliwo we bayita wonna waliwo abasirikale sirikale bwandaba nga nkola eki batera nyuma ya sign language yalefa baduga tutukaki tetuzimaze bazungu yabasinga nda abali ebweru w'eggwanga abo bano abannambe tulike nnyo anti abava ebweru ffe tuba tutowooza bona baki kati nze ndowooza sign language esobola okukola ki okututaasa kati obuzibu nti agazibu wano bannayuganda gabatuusiddwako ganene nnyo tegasobola kukolebwa mu sign language gapya sina gapya ganene toyina bwokireyambulula nga motoka tennagenda speed gye babatwalirako nnene nnyo okuwuliriza ebizibu byabo omukazi wa nupu yagamba nti n'abasajja nga 25 bamukabasanya kati ekyo nkimulaga ntya mu sign language nkiteekayo bona ne principal tusaba otuwa obukodyo bw'otuwa ekintu tuwereko n'ekiddako assignment wagituwadde tugezaako naye abasajja speed ko babavugira y'amaanyi tetumanyi oba balaba tusobola okukozesa ku social media ne tuteekayo olowooza tebali online Facebook yabagambira mu Uganda yagijjako nga bakajja ebimu ku biragiro ebisookerwaho bali ku TikTok abo gye bali mu TikTok ne ku Twitter ekizibu kya TikTok oluganda lungi tugende ku X amannyo gakuluma gaaguba oliisa ludda lumu gakunyenyeera bw'ossaayo ekyokya oba ekinyogo gagasanyalala ebibuno bijja omusaayi galimu ebituli tokyalya nnyama senyesa nana habo mouthwash gwe tukomezzaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza musange mu supermarket ne famasi zonna era yawandiisibwa National Drug Authority. Omuzadde nkwanjulira Garfield Schools Mpererwe emyaka 14 gye tumaze mu buweereza tulina obukugu obusobola okuwa omwana wo kye yeetaaga wano ku Garfield okujjako okuba nti tuli bannantamegwa mu by'omu kibiina si we kiggweera kuba tukimanyi bulungi nti Katonda yatuwa obusobozi obw'enjawulo abasomesa baffe bakugu ddala era omwana asoma bw'alabako bw'otuwa omwana wo tumukuddiza nga mujjuvu ebyeddiini biri ku mwanjo nnyo anti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera tulina entambula eyeesigika era tosaanye kweraliikirira ku byakwerinda bya mwana wo tokotogera mwana mwangu yeeka afuna omukisa mu kifo ekiteeketeekeddwa obulungi Garfield Schools Mpererwe every child every chance every day. kati awo nno we tuli okulabisa twagala naye enteekateeka gye tuyinza obbalabisaamu gye tukyayiyeegaanye ye minisita ow'okuseka atuleke kuba kati nze ndaba singa akwate abaana be baseke singa okubanga engolo kibadde kinene nnyo ate kyo kyangu nnyo mimimi
nti batukuba engolo balwawo tukuba engolo batukuba migoba nti batulunda bulunzi etakitegeera balowooza oba osaagamu ate bo balowooza abaddugavu muli byakuzannyisa ekirala era tuyinza n'okugenda kukuba netwagala okugenda okukola sign language kati ffenna ne balaba ne bagamba bannayuganda very happy nti ffenna tubeeramu bagamba bane batwaniriza naye minisita oyo naye nga netwagala okubaaniriza okuddamu okubajjukiza okukuguba si kirungi seka bw'oba osobodde seka abantu bali kugaba lodi ki ekikufumbisa mukene ddala n'owunyiriza abasirikale n'abakungu bawulira mukene ne bategeera nti ono mukene envembi zisigala nvembi mukene envambi nnyo nga tonafuna mukazi akusiikira mukene n'omuyita enkoko era sijja mufuna kuno ono aliwo yagamba talina gy'alaga wayiga ebigambo ebinywerezawo mukazi weeka teryakukaka oba obujjawa sayansi wotakoma kati wabukwata ate tokola nsobi era bw'alivaayo aliba aliko kikyamu ebyo ebigambo yinza ova ewaka abyogerera mu kamera teri musajja mwenzinga muntu ajja nakuwanira mu lujjudde lw'abantu kati mbobadde oyogera kyaki mbuŋŋambe nti olihole nnyo olihole gwe lwaki onfiirako mbutugambe nti olihole era gwe oli awo watuuka ndyero nebyokwanisa nebiteeka ku mabbali olutalo lwaggwa mukatale navaayo ekinzizayo kiri ekintu ekyo kusekerera baliyo era mukatale ntera okuyitaayitayo oyitaayitayo kukola ki kusekerera baliyo iraba bano bw'oba oseka n'ofunayo ekitakusesa era kasammala okuseka ng'oddayo ajja kufumba owaayi master senfuma wamulabi gwe master senfuma mulabi naye master senfuma nga tufudde mu byokuseka abasajja master senfuma abadde ki lindako omwana yamulimbye eki ennyumba yabadde yaani baana ate ani yamukute video bamusanze waka ani yamusanzeewo andi juke bamuweereza message message nazirabye ne bamuyita najja nga zenga mu maka agaani agewo omwana ng'amanyi nti ani nnyinigo ng'abamanyi naye nzo nga amanyi tibaliiwo abaki abo bagadyani b'omwana kati ye ng'amanyi nti omwana abeerawo yekka andi omwana yamugambye mu message nti sente zerogenda okufunamu woteeri olaba nabagamba abasajja omuzimu ogwo gugenda batu kale nno ddakiika aga ameka lubeda bireke nzirika zirina 10 ezo nzirika ekituufu ddakiika nga 3 ezo omuzimu gukulumba ogwo n'omyuka amaaso wena n'oggwamu n'omala n'oswala emyaka 10 naye nga kiki ekyo kikugaana okwefuga katonda waki atuleetera ekintu sembadde manyi babirimba bawala nti jangu wano biki naagenda naye ate masita senfuma master senfuma ina akagambo kayogere ne akava ku ntobo ya mutima gwe naye mukama katonda bambi nga tajjukira yeebuuza oba kiki ndi mukama katonda kino nkoze kyaki anti kyekyo kyenkugamba omuzimu gwabadde gumuvuddeko kati awo abo basajja abakazi abali ku internet bebasaba okufuna mukazi ali awo ali musaala buli lunaku asaba katonda master senfuma ye musajja buli mukazi gwe yandyagadde okutwala mu bazadde be fene tugoberera alabika bulungi mumpimu lwakuba nabenga mumpimu naye zoba si yenna tyabadde mubi master senfuma naye kyojalo kigamba abantu bazadde ba master senfuma nga wena tubirese bazadde be omanyi omuntu akola ekintu nolowooza ku parties endala waliwo ebintu bimu betwogerako era tata lwabanga akyali mulamu najja nanenya mugamba muzeeyi gwe togira edda ssebo jjukira nti master senfuma alina ekyalo kwava kati bafunyeeko serebu kuba kati is trending worldwide babuuziza master senfuma badde ozze kukola kinti kumulabako master senfuma ngenda kukuba oluyo olulala yogera amazima ko master senfuma totonkuba luyi lulala obadde ojje kukola ki kumulabako kola ki
Pole yabadde kunagamba kola muki abadde ogenzo kukibadoza. Yiyi ate naye yabadde mukambwe mu bannange nedda. Olumu tubeeremu bannange nedda olumu tubeereko mu bigere by'abantu bano. Oyinza muga nti nkoleramu kyobadde ogenda okukola. Ati akikolere ku mwana yennyini. Mu bbanga. Oh, Master Sefu bade wafa kati. Master Sefu singa nafuna omukisa ne bamuta. Funa funyi tiketi wogenda Dubai obogenda. Obule nga ataberangako ku nsi kuno. Master Sefu makata kyajja ng'ojja mu Yo manyino bamugemye obwenzi. Kireke. Yo bwana bwesigaliza ekitiibwa. Obuki. Obwenzi. Amanga eminaku zaana gatuuse ne gaggwaya ina okubanga ennyumba z'abantu zaatabadde empitirivu. Kati nkule kino kimu abasajja eno n'abaana ab'obuwala tukyali ku Master Senfuma. Butujja nina abasajja ne bakunyumiza obizibu basanze mu bwenzi naye nga bakyaliyo. Wala asobola okugamba nti nze nasulako ko wansi w'ekitaano. Nga musajja n'akomawo. Ye ntulidde twali mu nnyumba omusajja n'akola ki? N'akomawo n'ennyingira wansi w'ekitaano. N'ennyingira wansi waki? Emikolo ne gitandika nga mpulira. Nempulira ng'ekitanda ekigwa mamayini ebitanda bya vono bino ebidda. Nga sepulinga ejja nekka nekutuukako wano bweti. Ng'owulira ddala omukulu aliyanga alina gwabonereza amuliwa? Wansi. Alinga akikola intentionally. Naye omutima oguba ku ki? Obwenzi muntu wafuna obudde abuveeko. Obwenzi buleke. Bwesigaliza ekitiibwa. Obwenzi bukozesa ebintu. Kuba kati aba Master Senfuma ensi yandi mutegedde etya. Kati yasazewa trending bw'atyo. Obwenzi bubi obwenzi. Ate yabadde active mu message. Naye akaana kalinga akadde kaagala omulabisa. Nedda omwana bamuggyeko essimu. Ayina engejje kyamwesibye. Omwana bamuggyeko essimu. Balinga wedda ba communicating nayo. Communicating Master Senfuma bamutegajje. Awo ngabira nti abasajja nawe omukazi yennyini nyini. Boyogera n'omuntu mu text. Oyina omanya biki byakozesa. Lamba. Obuntu obumu bwakozesa nga text. Obontegera osobola okumanya nti buli muntu abaako thanks yagikola atya. Yes. Obontegera alina conclusion ze. Yep. Neweba okay wala wandika okay. Wakuguka. Obontegera. Nze buli yene biza kitebakwata. Wakuguka Saimo. No, yes bino nasoma bisomera. No, wakuguka. Ekyokubiri omuntu buli jjata tera kuweereza message lero ngajja nnyo. Ngali active nnyo. Wade simu mukubiri. Owulire ayogera atya. Kubeera omukaka. Kabadde bamusaba nnyo voice note. Nedda ye Master Senfuma voice note nnyo. Baso zituteera nazo netuziwulira. Baba musse. Master Senfuma addeyo ko bano omukyala. Myaka ana batalina. Abalina n'abaana. Nina udde Master. Abaana be babajjeko amasimu. Master Senfuma badde akola keeki. Wada ze muyigiriza ku beki. Oba ate omanya isinga shigo esimu wangu. I'm going to come to sleep off. Nidako. Yadayagana sleep over. Ne keeki ziba za kiro. Fe twazikolanga anti wangu ne mutundu. By the keeki naddala icing. Anyuma nnyo ekiro. Nekisa ategedde Uncle Senfuma. Opiira nga bubadde bungi. Anti buyulika. Duplicate mungi ku market. Opiira bubadde bungi ko. Duplicate mungi ku market. Anti jukira sleep over. Wani we ba sleep over. Obudde obulala we yandi bufunidde. Mane yazina abunjuka musayi na munusu 10 kubupiira. Nze yabadde amuleetedde anti yadde amugambye kati ze nandigizeemu kanzije nazo. Abadde yazimuleetedde. Nina mungi obupiira obwo. N'abafa ab'obuwala nabo balimba 10. Yabadde yeetaaga sleep over 10. Master Senfuma adde asigazaamu 10 olwo bulijjo addamu wammeka. Oba zonna aziguzeemu obupiira. Wammeka ye gwatira okumbuulira. Sitera nnyo bumanya. Wasemba ddyo bugula. Nasemba bugaba. Tobugulangako? Nasemba bugaba obwa Uganda Cares. Kata Master Senfuma rinze nakuje namukwatiddeko. Badi tebwabadde buno bwa pink. Buno ba stage za border. Sibwe buno butugaba abo Uganda Cares. Sibwe bwe badde bwa bulu shize yaguze buki?
bambi yaguze bugule wasente zonna zimalidde mu bupiira omanyi pain ebeerawo ng'ogula akapiira n'otakakozesa babumuddiza oba babuyuziza muri ku poliisi ate kizibiti tebatyoboola batyo naye ogwo musango ngusinga otya bw'otuukayo bwentuuka obadde okimya ekimmaka g'omwana obupiira bakisi bwange bwani tebuntuuka tugezeemu nti yambala bwe kakutuuka kagaziye bugazi nkozeemu olwa stress nange naye omwana wa myaka meka omuwala baga 15 basobanga basaze nako basosala naye omwana ye ku master senfuma naye naye nze kyengamba kisooka abasajja mufuna ku budde mwesonyiwa abawala abo mwesonyiwa abaana b'abandi abato abakyasoma kuba n'abakazi abakulu abali mu ggwanga abakazi abakulu abayitiridde ki ekikutwala ku mwana wa munna akyasoma abakazi nabo kyabanyiizizza yes tekiyinza butatunyiiza oli ku mwana w'abaani muto akyasoma abakazi abakulu bangi wano basiba basaba essaala mulinga abagaa nti essaala zaabwe teziwulira oli ku mwana wa munno kyokka ate nze kintama ku basajja abo okwana omwana wa munno muto naawe ozadde kyokka ababa oba protectinga nnyo gwe toyagala abakwatako oli ku mwana wa munno omuto oyo noono ayina omwana oyo bw'ati abaamuzaala naye ebisajja ebyo olw'okuba nti birina omulugube n'omuzimu ogwo ogubatemba oli ku mwana wa munno seboze nawaka n'olukumi yabadde agenda dunywa mu mazzi ng'aweekedde yazena nusu 10 n'ettipa y'obupiira anti ayika oba olukumi yabadde lw'amazzi anywanywako yaze yeetegese nnyo obupiira buli obungi bwabo Uganda yonna esobola okwekuuma n'etafa naye nga obuyinjiwaza bwabadde bumeka bwabadde bungi nti oba ku ssomero babawanga bwa bwereere teyaga bupiira bwa bulo obupiira bwa bbeeyi life guard egulikako yalesa life guard ibadde bwa bulo pozi nga bakyusaamu kwalwaleza obwa bulo obulala kisi 10 naabwe kisi ya 10 naye banna ka 10 naye ate aba teyataddemu nnyo naawa yazze na bumeka obwotenda obuddawo omutenda ngaawo yaguze ebyo bbeeyi ennyo bubadde bungi nnyo estimate buyisoola okwambaza Uganda yonna nadda bannange yaguze nnyo alimba famasi teyagimazeewo n'akwata n'endala oba waliwo eyaziyiwa nga tagenderedde yaziyoola yabuleetedde mu kimu kaveera mu nsawo ye ate opiroza bunene nnyo multiplyinzeemuuko nnyo naye naye ekyewunyisa nga oyazze nabo ate ayinza obutabukozesa yabukozesezza ddi nawe gwe bakutte ono kingamba abasajja bangi abajja nabo naye n'atabukozesa nga bebubeera waawo ati like bumujjako kino bumujjako ekyo ekimutimba ekyo buli wabulaba abasajja bangi opiira abeera nabo opiira wabulina kiki masasa enfuma kati aliwa mukomera kukundi ku poliisi eyo defilement asatu weddu wali agabangambye attempt 2 ekikolwa ekikutwalamu tekigenda mu asatu bampeereza wano bagimpeereza wano yabadde agenda mu kikolwa kyataakoze ku mwana omuto bamusanze agaludde teyasambye okay kati kiba kiramulwa kiti ekyo kyoggalula bangambye tubakusanga ng'ogaludde ng'oli get set on your marks ng'onaatera okutuusa ku mwana abandi obutujju gibeemeka bangambye 18 yeno any person who attempts to perform a sexual act with another person who is below the age of 18 years commits an offense and in conviction liable to imprisonment not exceeding 18 years. Agende alime omulugube gutuusaawo alina okuba alina n'omukazi eka naye omululu obutekkusa ekirungi kya defilement ekikusibizza ogenda nakyo era bw'okisongako ondeetedde ebizibu bingi osobola okweddako n'entererako mu nsi eno
tobanga bano bafunye bizibu bilala ntakitalaba kyamutuusako akusibizo olw'ettaka nga tomulabako n'ettaka toliriiko awo ku makya wetutabukira era ng'osongako otabukira bwereere ndi wano lwakuba ggwe singa oli mu kweyagala naye kakati obuzibu kali myaka 18 bamusiba ennaku mmeka awo bamusiba emyezi myaka 18 anti babalamisana na kiro wano myaka 9 myaka 18 mingi mwana wange mwenda yaba wakusiba mwenda myaka 9 ng'oli abana bakubuza tata bakusibira ki naye onesias no mululu ebyokusaga nga tubivuddeko omukulu yagaana okwefuga abasajja laba ebintu byagwa katongole abasajja do not be nice to girls kaba kuyita eyeewulira naye banekate kyabadde nice leka kukyusakyusa bintu naate bifula bya kisirusiru what is nice there yabadde akwana omwana abandi omutali under age kitandikirawa conversation eyo etandikirawa etandika weesesasesa n'obuki n'obwana bw'abandi bino abasajja mu abasitrasitro obwana bw'abandi obuto simanya buli sawo kagulirayo keeki simanya buli wekajja gwe kagwagala masita enjala ennuma mbu gwagula ennyo mbwe ekisawo kyonna gwe kyakujjula nkigana nekirabika bulungi n'ogamba oh my god kaba kutenda omutima omubi kubanga ne bw'otabakwana ayinza okwagala okwonoonera obulamu n'ayita mu mwana oyo oba ntegeera akulaba onyumya nnyo naye simanyi ogamba omwana njolezaako ku ngoye n'agamba kati twagala okole booti ne booti okaaba okuba omulanga ng'oyingire ogenda okwagala okukivaamu ng'obudde bugenze ng'erinnya lifudde abantu batulaga nti nebadde akwata omwana tolaba ngo baali bakomeza nga bagamba nti nedda baali balimba tebamusiba kati ate kankubuleko ekintu ekirala abazadde mwenna balina abaana abawala mu bakuume abasajja ebintu bye banywa tebikyategeerekeka ensi ebakyunyizza nnyo nti amaanyi g'ekisajja matono banywa nnyo ebintu ebibaleega maanyi g'ekisajja matono nnyo mu ggwanga be Uganda maanyi gaabwe ag'ekisajja matono kati babatadde nnyo mu mbeera yakuba nti talina maanyi ga kisajja jangu onyo kino babanyweseza vayagula banaatera mumala mu malwaliro kati ne bwoba omwana wo w'obuwala buli wodda ne bwoba ogenda mulumbe ne bwoba oddawa bajja bakwatira abaana nga tolina kyogamba nsi ofuuke jjajja mukyala ku myaka 25 oba 3 ng'omwana wo baamukutte abaana ennaku zino bakula mangu ombaana mu baprotectinge abaana b'ennaku zino baba bintu bye balya baana baffe bakula mangu ife twalwangawo okukula nakati tulaba nze nkyali mwana muto okitegeera sinzira muntu gyakulengeredde no byenjogera bye bindeetera abantu okulowooza nti ndi mukulu akulengerera mu mbiriizi obanga omuto wenna ngamba wonna bonna engera mu mbiriizi mbanga omuto bonna engerera mu maaso era oba kito yogera kyobadde ogenda okwogera totya nnyo totya olina kyoyagala njogere totya omumanyi nnyo mu mbiriizi mbanga omuto kito nnyo mu maaso kijuujulu emabega sinnakwetegereza naye nno mukwano nze ate emabega oba akamulabeko mu maaso kubanga ebyo ebyemabega twabitereeza bro tetukyayinza kubanga tukayana ne rife abazadde mu protecting abaana ab'obuwala by the way abaana bamwe mbawe security abaana mu bagamba amazima bino bye mulimbalimba abaana mbo simanya embuto banywa nnywe simanya lwaluzimbyemu mulimu mukka omwana wo bwagenda mu periods zimugambirewo amazima kuba abaana ennaku zino bagenda mu periods myaka 9 myaka 10 ng'omwana ayingidde periods omwana wo mbwamala oyingira mu periods muyite mugamba amazima owebaka n'omusajja ogenda funa olubuto tozanyazanya n'abasajja kabeere taatawo kabeere kojja kabeeraani omwana mugambe mazima mulekerawo okulimba abaana omanyi tulina kalica wano eyalimbalimba edda abaana kati ne batukuza nga batulimba kati ebintu bino ebyokwegatta ne tubeera nga twagala nnyo bikolako research okitegedde abaana baffe tubagamba amazima ku bintu bya sex abeerewo ng'akimanyi naye nga tali excited maama wemula muwalawo wekiba kyetaagisa it's not all about kumuwemula naye kumugamba amazima aleme kubanga ayagala nnyo okukola research kwekyo ekintu kimubeera bamutiisa
okitegedde omugambe nti okuzaala kulungi era n'okufuna olubuto ku mwana omuwala it is okay naye in the right time ng'omaze n'ofuna omuntu oyo akukola ki anaakutegeera era bw'otuuka mu myaka bw'egi n'ofuna boyfriend it is also okay okitegedde naye si mwana kufuna boyfriend n'omutwala ku polisi n'amukankajabula kibooko n'avayo ng'akabina kazimbye n'abuuza ki ekimukubya kibooko enkya n'agenda ne yeegatta n'aleeta mbuto wano mu Uganda sex tumufuula mwakifuula musango twakifuula kyaki kiri private kyokka repercussion zaazo ne tuzidiscussingako openly kibi nnyo omwana singa abeera nga atandise okuvubuka ng'omwana atandise okwenyiriza ekisooka mubuuzo olina boyfriend bagamba siina mubuuze lwaki toyina boyfriend era omulage nti okuba ne boyfriend kiri okay ekyokubiri wakulaga nti boyfriend amulina yita boyfriend oli bonna obawole ebbanja tutuulawo tukkiriziganye nti wano relationship yaffe etambulira wa omanyi kuba ekyamazima loneliness mu masomero olumu nayizza abaana emabega naye waba alina mukwano gwe gwasobola okwogerako naye nga alina ekimuluma ayinza okuba nga alina ekintu naye nga tayaana kigamba bazadde be agwasobola okusharinganako naye kiina kye kimuyamba naye tukkiriziganye nti bannange wadde tweyagala ne tulina target abazungu abo kibatukubya kiri ekintu kyekyo okimanyi nti abazungu ojasanga nga almost 95% abaana b'abazungu baluzinga virginity above 17 yes ate nga n'okuzaala ewaabwe kiri rare okusanga nti omwana yafunidde olubuto ku lujja kiri rare because boogera sex talks n'abaana baabwe naye wano eno maama naalaba nti angampe mula omwana bannange bweba kubulira n'omulenzi gundi akwana muwala wo n'omutwala ku poliisi n'oggulawo empalana n'eyo famire ne mutaddamu yadde kwogera omwana wo n'omutwala n'omuddusa n'okuba kibooko tebikyakola ate era tebyakola ne ku mirembe gyaffe era tebyakola nga mwana wa buwala ng'alina omulenzi amukwana naye tasobola kwogerako na mama kugamba nti ono omulenzi yankwanye kuba basajja tulimba naye mama tasobola kuddeyo kukebera mu bitabo bye bikadde n'abeera nga byendini kulimba muwala we tebabimulimbangako kuba bw'oba free n'omwana asobola okujja n'agamba omanyi leero gundi yaŋŋambye kino n'ogamba omutima n'ogamba naye amulimba kati n'ofuna engeri gy'okigambamu omwana wo okitegeera ne munyumya nga muli okay oba gwe n'omugamba kati nze we bannimbira wano singa nayita wano kati n'oba ng'omanyi ekyokuzzaako ekyokuwa omwana wo oba ntegeera ekikulu Africa twatambulira nnyo mu bulimba baatukuliza mu bulimba abasajja bosinga obbamanya togenda mu kifo omuwala ne waba muwala mukazi mukulu omusajja ajja kukuswaza va ne ku ebyo abasajja kuwabe wa mukazi nga yakuyiseewo ng'omanyi siggwasasulawo nga n'ennyumba si yiyo ng'omukazi yakuyise nti jangu ewange bw'oba osobola togenda linda mpaka onoofunamu akasente omutwale mu woteeri amazima gali bwe gati omusajja bw'osanga omuwala eyeepangisiza ng'omwagadde ebyaddala muwese mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge kyoba okola ennamba eri ku screen kwoba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna kyoba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide afune ennyumba nga gogisasula lwaki nti boyfriend y'omukale tugambe bamukyawe emyezi 5 emeka emabega binza okuba ebyamukyawe byali waba alina kubinaku zinakeera bukezi ng'akukyawe nga talina kyakola ki nga talina kyakunnyonnyodde kakati omulenzi ono gwe baakyawa omutima gumugamba n'ekisajja kiki ekyantwala ku girlfriend waki jukira boyfriend ono gwe babadde nga bakola ki basuutasuuta balaba abaliwo gwe balaba baneighbor kati wajja n'aleeta ensasagge gwali munda mu kaseera ako gwaba omubi obeera ku bwenzi so better you get somewhere else mu meeting bw'oba toyina ssente weekumeekume ogambe muntu munno akutuma okola emize nti munnange leka gyonsukuma tomanyiiyo abasajja nemufunako ttooku ne muntu munnammwe omunnyonnyola naye tawulira kiki lwaki alina eggume omugamba nene wakitonde ogenda okuwulira akuwaga kudika naawe leka byansi nnyo nakati bw'ofiira awo nalanka okuwa n'ekizampo kakati gundi yafa akyalya nze wemubuulira ne mugana musajja munnange kyonjo nsindika omanyiiyo
kale ate nze obuzibu bwe nnina ampa abantu babadde popular n'ensi bonna beemanyi ankata akyalya ekyo lyakyalya alya ddyo nga ye lwaki sigenda kale kankotetekanye buladi olaba okyogedde nkanga ofaananye emusenfuma ng'ofukamidde naye ensi tugiddawa bannange ensinga baneezo simanyi zijjetugidda eriwaawo okuswala etokota eriwaawo okumpi naye mwogerengako ne mukulu munnammwe oyo wabatuusizza siwa akaboozi k'omu mmotoka basajja mwegadangirira ddala mu mmotoka mbuziba zaabwe mbwekyala adventure anga bakukwatirawo ka video ate emmotoka ebayiye gino kira ku macanga gwatulendinga biero bakumulimu ebbine eriddugavu nga gwatulendinga tolina kyogamba ggwanga kale wamama tenga kubanga bategeeza kukwala Mutawa Enterprises Limited batunda ploti ku bukadde 10 wefuna ploti erina ekyapa banoonyeko wama Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge ogenda basanga okasubi botuka ku bitaala agenda mu maaso ng'agenda nankulabye ogenda okubasanga ng'agenda namuŋŋoona batunda bya mu kisenge bagamba nti genda baterereze ekisenge ekyo kirabike bulungi kyosulako kyolinnyako kyoyambala ng'oli mu kisenge Rosemary Beddings Garfield National Primary School abasangibwa mperere bagamba nitwala omwana esaazi no berenga ate omuwandiisa ssomero ddungi nnyo ya nursery ne boarding basomeseza ddala abaana bo ne bakuuka ne bafuuka abantu abo buvunaanyizibwa kale gendayo tuve wano ndowooza mukwano bannange Valentine's Day tuli ku Africana ne Little Boss bana enkuweereza ku squeeze back mugiteekeyokko mukimanyi ekivulu ekyo nnina okukola ssente okitegedde emitwalo 10 kapo emitwalo 15 emmeeza ya miliyoni meka 2 segeera so tekayo ku squeeze back okutandika na leero nsi mannya gano zino nyimba za muyimbi zagenda okuyimba bayino ababandi bayino okukola rehearsals ngagamba tuli bulala tuli bulala ebyo nno bannaye tugina giteekayo njikuweereza mukwano mugiteekeyo akagundi kamanyi ndooza ndikafuna nfudde muli kagabira abaziisi lindako gye babukolera kampani ebyuma byakutuka kiki kakati aba yakubira omwana kati bwakubira omwana yali alina oleeta bokisi ya nnana ate omwana ogyo tubadde tuva mu Christmas n'agenda mu kyalo naye bokisi n'agigabira ab'omukyalo n'ajakomyewo naye kati obuzibu amakubo masibe tukyali mu kugundi yaki ya nnaamu tukiza Katonda nti saa yonna wabula mukaleke kasita nina kyembadde nsenyesa nalamanya gange siga yero kyekirungi teganyenyeera nebadde olina mu challenges kanzireke kaŋŋume nazo gadi gavamu maama ate n'amala fukamira lwakagundi kannana omwana agirabeera mu binnya ayinza n'okuba asimba bitooke ati bwanu tumulinzi